Minga visa yefulumye y'omwani ogenda. Oh! So kombulire wacyankalanye ekyalaawo bakusimbira ebitooke kubuuza. Tulanga wanagamba osibula omunagamba omwana gwo alina akatuli ku mutwe. Bw'oba osazeewo walaze empaka genda okuwa ne ssente zinazo omulambo gwe tetugenda kugusondera. Kye kigambo kye yansibuza. O level. During that O level nga omanyi like naine eddalu sigenda kwegaana like during that stage muvaka yange ya senior 4 nenkola ebibi nefuna olubuto. On my YouTube channel Shida Cruz. Hi everyone, Shida Cruz nga bulijjo wano ku YouTube channel yo. Tukyali Uganda olunaku lwa leero tubaletedde omukyala ono sijja mubanyonyolera njagala ye ababuulira amannya ge tweyongereyo naye nga wano ku channel we tuleeta emboozi ya muva Bulaaya n'oyo ali e Bulaaya ebizibu byayitamu ebirungi byafuna byonna tubikuleetera wabula mbakuutira ku subscribinga kubanga emboozi nga zino naddala gwayagala okugenda e Bulaaya tuzireeta era zijja kuyamba sayinsa okulaba Kale nyawa. Nange sayinsa okulaba. Bannange omukyala ono mwana muto naye ensi kwegamba agiyu yanjagala tubuulire amannya go. Amanya gange abasinga obungi bamanyi nga Hayat Shamsa bakangambe lyerikwa naye ate I converted because nali mukyala wa Mukatuliki. I was a Catholic. Nasalamukira mu ggwanga ly'Abawarabu erya Oman. That was 2015. Nensalamuka I converted naye nga nkyagala kuva ku mutima gwange. Nobody forced me. Funze nali nga nkyali mu Katuliki nga nze namusi prosi but right now kati nze namusi Shamsa. Lwakuba erya Hayat it means a lot to me because Hayat in Arabic it means my life, then Shamsa sunshine. So my life is sunshine. Bane tulina sunshine Samsa oba ndyogedde bulungi gyebaleko kale mukwala naye gyebaleko Shida ndi bulungi. Hayat wagendako mu nsi ez'enjawulo twagala otusooka otubuulire bw'oli wano Uganda yali okola biki? Nali wano Uganda nakola emirimu mingi kuba ekyamazima. I've been hustling since day one. Okusookera ddala ngenda kuddako kati kuba saayina mulimu mutuufu nti gwe guno n'ensonga nasomako naye nakoma mu class yange. My life nali mu boarding section naye nakoma mu class eya senior 4 ba O level. During that O level nga omanyi like naine eddalu sigenda kwegaana like during that stage muvaka yange ya senior 4 nenkola ebibi nefuna olubuto. Omwana yakola nenkola ebibi nefuna olubuto. Nsalo jambuwa nali wakola birungi simanyi kwa bya accident sijja kulimba era bino bya peer groups bya like nga wana bane mikwane bagageza akola be nengezaako like I was just 15. That was 2012. Byesamanya kwa bagenda okunzizayo ku HSC bino byemudayo mu kisulo ne bankebera nga ndi lubuto. Nalaba kuyita family yange kwanza nakuzibwa jjajja wange nafiirwa daddy wange nga nkyali mwana muto. I was just 7. Ne bayita jjajja wange ne baganda bange nga obimanyira omuzadde tabuka kati nze nalaba kulaba nga nze banzizize ebbali. Jjajja wange akaaba akutte ku mutwe agamba omwana yasoba mubuuza jjajja okusaba kwe bikina nga twena kyo ngamba ne banteeka mu motoka kunze wakanga miggo gye ginnyaniriza naye nga I didn't know. Obw'omala okusoba otandika kola mirimu ki? Namala okusoba nga obimanyi family yange yangobe waka olw'ensonga banyegira and they were right because jjajja wange yali she was that kind of a lady sacrificing nga buli kimu kubanga tuli basanyufu okutujjako ennaku ya muzeeyi waffe yafa yatuwa life yonna gye twali twetaaga era nga siba tugamba nyambala kadde neemu lwakuba mmwe njagala mbeere bulungi bambi. May her soul rest in eternal peace. Bannange era ekiwumula eky'emirembe kigende eri jjajja era n'abazadde mwenna abahasolinga okulaba nti abaana bammwe babeera bulungi. Bannange Mukama Katonda abawe kye musinga okwagala. Jjajja bw'akugoba ewaka famire yo bwenyiiga ne bakugoba ewaka waddawa
Okusookera ddala bangoba cause tata w'omwana wange by then naye ffenna twali bato nga naye akyabeera ne maama we ng'ajjukira nange nkyali muto ffenna twali bato by then kyamazima nga naye asaasula waabwe kati ng'ate ntya kuba ewaka basookanga ne bangamba njogera omusajja kye kyasinga okungobya ewaka kuba bangamba nga yogera kweka olulwenzi nga mpulidde bagenda kumusiba kati nga saagala kwogera nga manyi bagenda musiba ne bankuba mukaawo njogere ne bigaana ne bangamba oba ogaanye okwogenda nyini lubuto tambula otuviire ne bankasuka wabweru waka ekyo kyo sibanenya cause balinga omanyi omwana bakamuza kuba kati nange ndi muzadde mpeerera omwana osobola okitegeera omwana wo like kudda mu ssente ate naye nsomera mu ssomero lya bbeeyi nga ndi mu kisulo ne bankasuka wabweru famire yange n'enkyawa baganda yange I think nasigazaako ogwo yali anjagala naye nga abalala bonna banyivu gyendi nga bagamba tulabye ennaku olaba jjajja atubeeredde kyekyamazima waka nyinza okuba nze ataasoma naye nga baganda bange bonna they are doing fine nangamba osaaziza famire yaffe cause famire yaffe ku kyalo gyenva batuwa ekitiibwa. Ova ku kyalo ki? Nze nva Mukono Seeta ekitundu kiri awo bakiyita Jjoggo Bukeerere road. Lyali ssomero kiri wali osomerako? Nasomera ku masomero mangi olw'eddalu lye nalina abamu nga bampa suspend banziza ewalala nasooka nensomerako class yange senior yange yasooka primary yange yonna nagisomera ku Setayumeya Setayumeya primary school awo opposite Rider Hotel awe Seeta then senior one nensomera ku St Cyprian by then yali Bishop Cyprian Kyabakadde Nagalama nensomerako ku St Joseph's Nagalama awe navaayo nenzira Olumukeya College na Miryango awo then nemmalira ku St Charles Lwanga amasomero mugawulidde teganagwayo nemmalira ku St Charles Lwanga Bukeerere nga eddalu lisusse. Kati bwe bakugoba wabeera ludda wa sooka tubulire mu wabeera wani? Mazima nalina mukwano gwange bamuyita simujjukira abeera saidi zeyo Kayunga bamuyita Dorothy njukirako lya Dorothy liryawo Namawejje bamuyita Namawejje Dorothy yayambudamya like namukubira essimu nemunyonyolamu ebizibu byange nasooka nambudamyako nembeerako naye for some short period of time lwako olubuto lwali lutawo manya omwezi gumu ebiri oba mulwadde nnyo bambi she was there for me actually munoonya paka nakati naye kuba kati natereera naye tesobola mulaba. Amanya ani? Bamuyita Namawejje Dorothy. Namawejje Dorothy yonna gy'oli bw'oba wayamba Hayat akunoonya bambi azza omuzigo nga baganda bye bagamba. Nembeerako naye nze ng'omuntu omu kunna nkiraba nti nkola ki mbakaluubiriza kuba balina already abaana yalinawo kibebi ekito n'omuto mu myaka 3 ate nga bali mu muzigo nemugamba omanyi funirayo akalimu nkole njira nkola nsobola obbavira kuba by then walingayo n'ennyumba eza rent ze bapangisa mutwalo nemugamba nfunire akayumba nfunirayo akalimu nasooka nanfunira omulimu gwali gwa kutunda mmere naye nga buwoteri buno bwembaawo bwobumanyi nga mpuba mmere nga mpa 2,000 buli lunaku nensonda mpolampola we nafuna akasente naye nga nenepangisiza naye nga ennyumba z'omukyalo ozimanyi ng'ekyumba tekyaggwa bulungi amadinisa mulimu bipapula eri ebbali nga nali ebweru akulaba nensooka nembeerako eyo nengulayo naye omukyala wa hoteri yasooka nansuza ono waka hoteri nga we baggalawo like nga nnyuse nga nze nteeka akafaliso kankano kayinkyemu nakagula by then kaali kakanaana nenkateekawo wansi nennebaka nga tunnyuse ekiro gwe mukazi namunyonyola mu story yange bambi n'ategeera n'atandika okugamba ojja osula nga wano mu kantiini paka mbeewo naaba ofunye akasente opangisa nagenda okuvawo nga obuto wange olw'emyezi nga 6 naye nga olweggulo nkuba empapula zinene ez'amakerenda buno bubaasa obumanyi bwe bateekamu amakerenda 10 paper bags nga nzikuba nenzitambuza nga nzigaba ku malwaliro bukiriniki obwo butinitiri nga nkuba obuntu 10 bampa 1,000 n'okuba n'obutambuza abaana bachipusi ngamba nakawunga kamwogwe exactly kawunga kamwogo like nga tabawonye bakasitoma nga nsiga obwo bags bwange nga nali ntandisa n'ofuna bakasitoma nga mbakola bwaku order nentuka ekiseera nendaba nga kinyigirizamuko nenegayira sister yange gwenzirako namuga nsabako amawoko kubeerako naawe nanzikiriza bwe yanzikiriza nenkomawo eno Mukono ewaffe naye nga sibeera naye alina wa Mukono gwe naye ate bwe yakola ki yanteeka nga tayagala ewaka bategere nti tukola ki tukolagana kuba waka bwe baali bakyali banyivu nange
nafuna mukwano gwe yanteekako kati awo nenzira we Nammanve ku Darling nga ntambuza bigere kuva ndo sete paka Nammanve nga nkera 10 ngenda awo ku Darling nenkola bamanyiwe bakola obuviiri naye nga bampe 35 buli lunaku awo nga ndaba nkola sente nyingi nga 35 byendyamu ekindaazi ebiseera waliwo kino ekindaazi bakiyita ddolobondo ekyo ekyali eky'ebitaano n'omunaanansi nga byembeerako nenkola awo nakolerawo ku bbanga netuka ekiseera nga tendaba era nga akasente kati njukira nga obuto olukuze sikyasobola tambula kuva seta paka eri awo nenfuna mukwano era awo mu Darling mwennyini kuba mu good in making friends by the way mwennyini mwe nafuna mukwano gwange naye nampa obuddamu tugenda kunyumya emboozi ya Hayat muna Uganda atulaba wenna ali abe Turkey abe Dubai mwenna ekituleseza emboozi eno tulaba nnyo Shamsa mu social media ezenjawulo ebizibu bya bantu abamu boogera kino boogera kiri naye emboozi yo right tugenda gikola ndowooza episodes 2 tusobole okubeera nga twekkaanya emboozi okuva kawonvu n'akagga tumulaba mwala muto naye yatoba katwagala tugive ku ntono byonna wano temwerabira ku subscribinga mbagala nnyo nga bulijjo mukwano gw'omulala akubudde awo nyine ku Darling ambudamiza nemberako naye awo bwetubeera naye netufuna kiddiirwa awo ate ku supermarket ekireka by then waliwo factory ngekola supermarket awo emabega wa Shell awo abaatira kabaka bamanyi lakuba kati bagijjawo kati awo nentandika okukola ebiseera nga abaana bagenda mu omaani tandika okukola ku supermarket mukama nanyambala kuba engeri gye nali omuto olubuto ne lunnuma obuto lwannuma nga omanyi nali neyabo nali nsonda obusente bange nga wenkugambye wali ng'olinawo meka awo ogenda kuzaala olina meka nga simanyi by then kuba n'obugoye nali sinaba kubuga naye tugenda mu katale k'ekireka kana akamubuula omukwano gwange nanyambako ne tulonda obugoye nali sina sente era ntwala mu clinic naye engeri gye nali omuto amagumba nga bangamba matini ndi mumpi tusasindika mwana nga alemye nentya nengamba kati ngenda kukola ntajukire wakanti okuba esimu paka mukwano gwange nampita emabega nakubirayo sister wange byakubirayo sister wange naye naatya nakuba ewaka kati mbala waliwo kasate ne clinic ke nalimu banda wange motoka nga ngimanyi yawaka ngenda kukola bafumamu bakuba enzigi ziddendo mwafuluma dduka nga atobairo bagenda kunkola ki naye nga ndabika bubi ne banteka mu motoka ne bangamba oyagala kufa biki naye by then bali ku bulamu bwange ne bantwala mu ddwaliro awo Namirembe mukama nanyamba bali bantuse bati ate mu ddwaliro nenkola ki nensumulukuka we nasumulukuka there and then jajange nakola ki ndozo mutima gw'obuzadde ne gukola ki ne gumuluma nanzizayo waka nambuulirira nangamba kati oyize ensogirabye ne mugamba jajjanjira kuba ekyamazima nali mbonye kuba sigala supermarket yayitakolekamu ng'okolola tukeera sawa 10 nga ninga talina family like obulamu nga bunkalu binatuka ekiseera nenekyawa netuka ekiseera nga bino byendimu nze nakola ki nze nabyeteekamu tewali abinteekamu so I have to face my consequences ate male nkoleki nziyitemu ate kati nalinamu kiri nga njagala nkola ennyo nswaze family yange bano baganda nga banvuma nga tosomye biki era nanza jajjange nanyiga punjo bannakawere kwe kungamba nkuzeeyo some ne mugamba nedda oyagala kugenda Bulaaya nga ndabanya abaana bagenda naye ndabanya ebons nga negomba nnyo ennyonyi nga buli bakomawo bati nga bava Dubai nga ngamba nange n'okulinnya ennyonyi nino giri Munnayuganda atulaba emboozi ya Hayat ogiyizeemu ki amwe abalina abaana abawala emboozi eno mugiwuliriza oba temugiwuliriza olina omwana omuwala mutuuze omwaka butambikano akalabe bambi nkwegayiridde ajjafunamu ekyokuyiga ne bootamukuba ne bootamuvuma muweereza akantu kano kubanga kalimu ekyokuyiga si byangu babeerayo abalenzi ne babalimbalimba okusoma ne bakussa ebbali naye Hayat nange ng'omuntu nkyewuunya kubanga si byangu era tebiggwa maloja jange nangana ngamba togende abaana by then waliwo lindako omwana olwo ogenda mulekera ani gwagala ogenda kusheeyo anti nga njagala nange nina sister wange omukulu by the wali Boston yamazeyo kati ebbanga lya myaka nga 10 kuba kati alinayo abaana 3 yafunayo n'obutuuze kati nga buli wajje wakae ye nga tikula ebintu mu mmotoka nga binnuma olina akasajja kava bwewatu kavaawo banne mukalabe nedda nga tekinuma nti kale yali bulungi naye nga like nga zata banenge by the gye bampisangamu wakae like obanga bannumya
kati ngabulaja ne batukula bintu fa batukula bintu mu motoka wali muto nedangaza nga manange jagala mbeleko nga baba like nange nga bam praising nange nkomawo ko munyonyi nga bulamu nga tufu gwe nga lako mawo nga vebwe nga tufumbe mmere jaja na tufumbe chenyanja na fumbe mwabafumba nange linokulinya ennyonyi wallahi nange bantikuleko bwe bato kati nange nagamba nga nyonyi yakwita mu buli ngeri yonna nange nsanyusa like njagala banzije mu kino ekyokuba tunaleka sente mu musomero nange batandika okunjaga kwa bayitwa nakunjagala bulungi wali oyagala bakwogale batya bakusitula bakubuusa mu bbanga njagala nga baba wange oli bamukulisayo ne bamujjako ebi nga bingamba kayitsa nga nange nasoma nga banyanyanya balinyenyonyi basoma bo dirwene ey'okugenda ekyeyo ogijjawa era etandika etya era ogenda ddi nasomeramu ko jjajja wange nangana nangamba so akokkiriza genda eyo abaana bafa abawalabu batta abaana olonga omani yabwerere nangana nangamba so okuza omwana nemberawo nenkuza bebi wange kozi namuzala 2012 gwali gwa kutaano nemukuza kati 2015 awo like nga omanyi omwana like ewaka bayite bampa buli kimu jjajja wange nga yaga nteekemu kiri nti gwe wakola kineno then wasalawo n'ogenda oba wawuliriza jjajja nempuliza jjajja nga saagala kuddamu kola nsobi nangamba nsooke nnindemu nemberawo naye nga kyo ku mutima kikyakola ki kikyandimu kyo nga mpulira nkyagala yadde nga bakiŋŋaanye nangamba ate sooka oguza omwana kati ono omwana myezi 2 ogenda mumulekeraani naye omwana yali muto nnyo walinda emyaka emeka nalinda emyaka 2.5 kuba nagenda 2015 myaka 2.5 olwo ani akupangira ddiiro eyo mukyala ali awo abeera bulenga bamuyita Hajat Amina eyampange yansomera mu ddiiro alwo yamunkonekitingako ddiiro ng'ogenda funa sente meka okwasooka nasooka agenda ku Middle East ne bangobayo lwaki na Middle East ku TV nengea ne bangamba ndi muto ekyo kategigenda bananga ate ekyo nkyeyanza nnyo senga kampani zino bwe ziraba abaana abato tezibatwala mu butuufu aba Middle East sibakubidde kalangu naye mwebale kubanga abaana abamu bagenda tebamanyi nakola kyakola abamu tebamanyi muwadde ekigambo ky'oluzungu tebasobola kwesabira musaala tebasobola kwogera nti beetaago oba balwadde oba balina obuzibu bambi mututaase embeera yeeyo mugimanyi nasigala ku mulimu gwange ogwa paper bags nga era nayo nenfuna ewaka wange tandika okufunayo ba customers nga bwe nkyakola eri ku supermarket ekireka nga wonkeera omwana nemuleka ewaka muyonsa lwaggulo nga muyonsa ku makya nga ngenda olweggo nenkumawo nemuyonsa bwentyo ng'emisana tayonga omupambanyi kati negenda naye nga akasente kange nga nkola nkasuula muki mukakebe mu sentinale eno nga bwensulamu kati jjajja waffe n'atuyita lumu n'atutuuza kuba by then okuva daddi waffe bwe yafa twali tetuddangamu kulaba mama waffe kati lumu nze ne brother wange omukulu nagenda n'abuuza jjajja mama waffe abeerawa like mama waffe yali mukyala wampete era jjajja waffe yatugamba mama wamwe twamugjawa twamujja Masaka kitundu bwekiti ne bwekiti mugende mukole kimubuuze bajja kukola ki n'atulagira tugende tunoonya mama waffe okutuukayo ne batulagira nabo ne batusindika by then mami wange twamusangawo Salama Road nga beerawo Salama Munyonyo that was 2015 ne tumulaba ne ate kati ate nempaala jjajja ate nemuvaako jjajja n'omulekawo ate ng'ogenda Bulaaya namulekawo like nenge ate mbereko ne maama kati bwe nagenda nemberako ne maama alina edduuka nga nkola ntandika okukola mu dduuka lya maama wange natandika okukola mu dduuka nagamba jjajja nfunye omulimu esalaama naye nga saagala muga nti ate ngenda beera ne maama kuba yali ajja jjajja nga agenza okufa nga beerinako obujja ne maama like nga maama abeera nnyo naffe jjajja bwe bali mulumanga ne maama tubeera nnyo ne jjajja wagenda n'omwana nagenda ne muwala wange ntandika obeera ne maama wange bwe nabeera naye kati nga enjawulo njikuba ku dduuka kiro ya sukaali weba ya 13 njitunda 3 5 ebyo nze ne mbyesasula wali oyawula maama nnyo ekyo nakiko yadde azigenda kwegaana omwana yayawulanga maama nga naye lwaki oyawula nga kyendiko nali njagala passport nensula mu kabox nga ebintu bya like nga the student kuba yetansasula kati nga nze nina okweyiiya ng'omugezi nesasule nagenda kati olunaku lwe namenya akabox nenkamenya
bwe nakamenya ne nzija mu ssente zange nga ziweze gyali emitwalo 40 mwezi sigenda gyerabira. There and then naduka paka ku internal affairs. Nofuna passport? Nafuna passport. Iyo nga yali ya bei emitwalo 45. Nakola express. Natuka olo musajja gwe nasanga ku kigate. Nakuyiya. Era yanziba mu kubeera yalwawo. Mama esawa zino wali omubuliddeko nti no wakwatako. Mama Jolly omwana yakuba enjawulo. Nze kamugambe. So, passport wagifunira banga ki? Yalwawo goge mazima. Era yasinga okunduyisa. Eka almost yagenda myezi nga 7. Naye nga njirinze era lwagifuna bwe nti sinagwe nanyiga kuba nankimanyi wakati bagenda kunzikiriza genda ki mu Bawarabu. Ngolo kuba nasomera mu oli omukyala gwe ngambye Amina Ajat nangamba gwe kastofuna ekyo kye yanteekamu guli omwaka kye kyambeera mu mutwe yangamba kastofuna passport. Era bwe nagifuna nali nyinawo paka Bulenga omwana ngolo mulekedde mama n'amabere nga mujjeeko essaawa eyo. Nengende Bulenga ne mutwalya passport ya namga Ajat passport ino ngifunye kati mbulire ekiddako. Nangamba kiwedde. Naye nga ngamba bana yanzibe passport yange agibbye. Naye nali ndi awo nga nabivaako dda tuli mwezi gwa 10 kuba passport nagigwako mu 2015 nga atandika. Nagifunanga mu gwa 8. Kati nali nabivaako dda nga nabyesonywa mba ndi awo mu gwe 10 nga bankubira simu nga bangamba visa y'efulumya y'omaani ogenda. Oh! So kombulire wacyankalanye ekyalaawo bakusimbira ebitooke? Kubuuza. Nena sanyuka nese nagwe nagamba sijja kulimba. Nagumba makazi nga sinagwe ngenda gamba kujjako natuuka kulasi nebinzibwa naye nga bansaba ssente letayo kineeno ebyo biseera so sijja kulima ntandika okubanga ntola ku maama wange. Otolera mu dduuka nga tamanyi maama omwana yakuba enjawulo bannange yakuba enjawulo kati amagoba afuna kati nga nzijamu nengenda nga nzijamu olubintu nga olimanyi jangu medical jangu kino naye nga mama nga mena kuzino nga yoba nnyo ku boda nga simugamba naye njagala ngende nga sinagwe ngambye n'omwana nga mulekere maama mukubire bukubizi nti nagenda like nga mmanyi bajja kuŋŋaana kati bwe natuuka ekiseera nga bangambe ndonye ssente emitwalo bansabe ebiseera gyali emitwalo 3 bantwale ku airport mazima nga sinajja ngenda zijja nga sizirina awo nalemererwa kate engeri gyenjagala nnyo jjajja wange yadde yafa paka na kati nze nkyamwagala manyi waali nga sagala genda nga simusiibudde naye ate siko mu bantu bonna kangende nkole ki nsibule jjajja wange kati ngenda otuuka ewaka kuba buli lwasande jjajja wange abazzukulu bakuŋŋaana nga basenga biki ngenda otuukayo nga bakuŋŋaanya nga bulijjo kyenagamba nengamba kanjogere ekijja kijja nga ntambula that very night naye nga ekindeese okumugamba sina antwala kuki ku airport nga njagalibwa waka bampe emmotoka nemuga jjajja ngenda bweru nangamba ogenda kola ki ogenda mu nsi ki ne munyonyola nanga mwana wange maliridde ebiseera waliwo vidiyo aletambula nga omuwala bamutungana ekiso mu lubuto nangamba maliriddeko nze ye nangamba ogenda konze jjajja kandeka ngende nkwegaide kangende nkolerera omwana nemwegaya nyine mugana nesagala ngende nga tukkiriza kuba emikisa giva waka namaana anzikiza nanga naye nkwesiga oli mukazi mugumu ojja kola ate oli mukozi genda nanteeka bati omutwe ku bisambi bye nankwatako bwati nansabira nanteekako sapuli nangamba mirembe mali akuwerekere nakyesera byanasenga wange gwe nakubira essimu teyaliwo okulo ngambe nti waffe tutero meeting nga buli Sunday as a family nasenga wange yali tazze ne bangamba kubira senga omugambe naye omugambe ajja kujja nakubuze nga takola ki nga takulaba nemukubira natwala obuvunaanyizibwa namuteeka namulawudi nga ffena tuli awo nemugamba senga madde ndi kusibula nga wona agamba osibula omunangamba omwana gwe olina akatuli ku mutwe otegeera bungi batotegeerako nze ntegeera nangamba osasa ogendeyo gye batira abantu konze senga kangende nkole mmanyi nze nina omutima omumalirivu kyenemanyiko mba nsazeewo ekintu mba nsazeewo naye ekigambo kyeyangamba bw'oba osazeewo walaze empaka genda okuwena esente ezinaza omulambo gwe tetugenda kugusondera kyekigambo kale kyansigala kuba ne kakati nkyakijjukira senga akyaliyo gyali omwaka sente okay tuuka muomaani byatambula nga bwali obyagala oba tebyatambula natuuka muomaani bangamba wendaga famire ngenda sangawo abaana 2 ngenda sangawo abakozi 2 nze ndi wa 3 kyenebaza katonda nti alhamdulillah famire yange jjajja yange yakkiriza ne bampa emmotoka ne bantwala ku kisaawe bangamba kujjako natuukawo yes abakozi nasangawo 2 omunauganda n'omuseriranka
nenga family nene yalimu abaana kubagulu abakulu bali mu pair magulu babiri banane wansi banane omukadde ne omwana we like ngaliwo tulimu abakozi babiri nganze ndi wa kusatu nengenda kati bali ababiri kumbe simanyi nti nabona basanga onenga lushaka bobe ekyawa kyawadda omusayida nkago basooka okugoba naye bamukwata ne bosi wa ne jajja kozi mbawalabu nze nyumba gye nalimu omuzeeyi yalina abaana bana abawala babiri n'abalenzi babiri naye nga bonna bawasizaawo kati kyendijuke naye nakamalawo like oba 1 month nga sinanakwata ku mwezi nga tebanansasula ku salale nempulya nga omusayida nga bamukutte ne head of family like abanga jajja nempulya nga bamukuba kibooko nga bamuga kati fe nga tuli bapya nga bantiisa ne mukama wange nanvuga nanzijawo nantwala naye nga nalaba nnyumba nga bwe mwavaayo n'omuggo abaana nga onayagala tata waabwe nga bavaayo n'embooko. Omusiriranka yali mukyala yali mukazi nga ayagala tata wawaka like ennyumba yalina tata like oba nze muyita nti jjajja tata wabakama baffe bonna omuzeeyi yali myaka nga 75 mwana yetulisizaako boma nze nakumba okulaba nga bamutwala emisindezi ne baffe nze nali mupya mukama wange nambuzabuza naye nga nze nkirabye nanvuga nanziyawo nantwala ewaabwe nagenda okudda nga taliiwo katono omunauganda gutwasigawo naye yeyanyumiza kuba yali namusangawo yeyanyumiza nti neŋŋamba kati natya ate nga jjuka nabyo Uganda nga bagamba bakwata ne mukama wo bakuttirawo kati neŋŋamba oba bamuse kuba saddamu muwuliza neŋŋamba oba bamuse nsigala ku mulimu gwange ogwantwala netubeerawo ekyampisa obubi challenge nafuna mu maani nti n'oyo ate omunauganda yatuekiseera n'alemererwa naye ne bamuza nebamudipoota. Kiki ekyasinga omulemesa? Emirimu gyali mingi kwajjuka twali tukendedde ennyumba eri abantu abasatu nga tusigadde waaba babiri jjukira nga family mulimu abaana bana buli omu n'omukazi be bantu 8 bana abalenzi babiri omulenzi nga buli mulenzi alina omukyala ate nga buli mulenzi alina abaana abaaba be baana bana ne bana abawala nga buli omu alina abaana abaaba kati bala abakulu 8 buli omu ne mukazi we ogateeko omukadde omukyala ne taata we bonna baali mu nnyumba emu. Omaani wamalayo mu myaka emeka? Omaani nakola emyaka 2 n'ekitundu. Mu myaka 2 n'ekitundu ng'oggyeko challenge y'emirimu wakola mu nnyumba emu oba? Emu saakyusaako nasigala like oli we yagenda nensigalawo bwogu emirimu nga ngikola bwomu like nga bakana kuba nnimba enkyatuleeta omukozi tebaleeta enkyatuleeta tebaleeta like nga banimbawo bati ate nga n'essaawa tebamwongeza because by then bali bampa reals 7 nga mulimu emitwalo nga 68 egya Uganda naye ng'emirimu mingi ng'onyuka okooye olina okugenda okugira nalinawo omuzeeyi oyo maama like azaala bonna abaana nga alina omukuba empiso ya sukaali n'empiso nagiyigira eyo. Oli musawo? Musawo nakubidde dda saasoma nnyo naye nga baginjikiza nga nno gimukuba ekiro nga tannebaka nina omukola massage nga ne bakasawa 6 ku 7. So after 2 years n'okomawo oba waliwo obuvidiyo bugenda butambula kati ekinyusi nkimanyi gwali eyo onatera okumbuuza nga tetutuukawo wali bwe wali oli eyo Omaani ebintu bino ebyokupromotinga okutwala abaana ebweru wabitandika oli Omaani wabitandika oli luddawa? Nali Omaani I was motivating others because waliwo group yali nga ku Facebook by then TikTok teyaliwo nga waliwo group yali mu UAE bali bagita Ugandans in Dubai kati nga ndaba nnyo kankyogere bakaddaama kuba abantu kyebasinga otegeera nga abaana bajja nnyo nga bakaaba naye nga nange nina embeera gye mpitamu enyigiriza kozi nalina obuzibu nga taata waaba abaana oyo gwe bakwata n'oli omusala nga ayagala nnyo okunkwata yagezanko emirundi mingi to rape me kati nga ndaba nnyo abaana bajja nga bakaaba nti mukama wange ayagala kunkozesa nze mukama wange yankozesa bati naye nga nze nange ndaba ye pain gye nkola ki nga ndaba ebanyumya ebimu biri ku nze nga mbeera so taaki ntandika okukola nga video like video gye nasooka okukolera eyantonda yeyo like nga ngumya abaana ne banyumiza byonna ne magana nange mulaba wendi ndi mu family abantu bati ne bwe bati nange mukama kubanze mukama wange omusajja nalo yajja oyo tata wabo bakama baffe nansimba vivi wano like nga wallahi nga like nga mpeddeyo nga era senga se mukama wange omukazi kuba nagezangako okwogera nze nyumba gye nalimu teyalimu kamera kati nagezangako okwogera nga banabo munju tebakola kitebanzikiza mpaka olunaku lwe mukama wange omukazi yamusanga like nga nsimbi wane vivi nga olugoye lwonna nalimu nga aluyuziza kuba nali mu uniform nga agiyuziza nga nsimbi wane vivi nga nkankana bwenti nga maanyi gampeddemu kati mukama wange kolo yali akomyewo ku mulimu mangu zali ssaawa nga 11 n'awulira nga nkaaba agenda oyingira bw'ati
nga sazala wamutomera namutomera nagwa eri nadduka kati ye kulo nakitegeera namugamba madamu okirabe kati senga tozze kitegeeza omusajja adde agenda kukola kwange yakolerawo ki anti olwo nyini mukama wange namugamba bw'oba kasi ekirungi osanze like sazala wayagala kungozesa bw'otatuuza meeting kuba nali mbulayo emyezi ng'ebiri contract yange eggweko I'm going back kubanga ezezaako nkoze bagikulekera emyezi egyo oba meeting yatuula nagikola n'emyezi negiyitamu nga tebaagala kunta era mukama wange yantuuza omukazi nange Shamsa I'm going to work on this n'atuuza family ne batuula bonna ne batuulirawo meeting ne boogera bwe baayogera kale omusajja yalekerawo okunsumbwa naye ate embeera yakyuka ey'emirimu nti banatabamu abaana be baawulira ensonyi kuba nti tata yakoze ekikola batandika okunteekako ekyo ekiruyi then n'omusajja yennyini omuzeeyi yatandika okunteekako ekiruyi yayitayoza emmotoka nga njoza emmotoka yayitalima nga nnima yali takola ki nga batandika obbinkozesa by force ate nga nekyokubimanya abawarabu balina omuze contract webe naatera okuggwako bakwongeramu emirimu babanga bakola ttaamu egenda so kati kyekyamotivatinga nga ngumya ngezaako okugumya abawala bannange nga ndi bagamba temuli mwekka nga ndinga gezaako bagamba they are not alone nange it's the same situation nga mbagumya like that. So video gye wakola yali yakugumya so si kuyita baana genda Dubai because by then I was in Oman nga sinaako yadde ne idea yeah. Kati bw'ova Oman challenges ezo zonna zibaddewo n'okomawo e Uganda kyakutwalira bbanga ky'okuyiiya ekintu ekirala kyamazima bwe nava mu Oman nga wenkubidde embeera gye nayitamu ate nga n'akasente kaali katono nagenda okudda waka nga omu ku mukulu wange sente zange kuba badde njukira nakugamba nagenda soogedde ebyakawunti nali sibimanyi kati nga teyite batukiza kutereka sente mu nnyumba nga sente zange ndoza mukulu wange ddala yasikira muzeeyi waffe kati jjukira oba omanyi oli Munnayuganda tuli ku mboozi y'okukyeyo abaliyo tutera obbasangayo n'abali e Uganda nabo tutera okusaba tulabe nga batubuulira emboozi ezo gwe ali eyo kiki kyoyizeemu era kiki kyolina okuyigamu nga tonagenda. Tulina omukyala ono Hayat Shamsa emboozi empanvu era tujja girabamu episodes nga 2 awo tusobole okulaba nga tugiva ku ntono mwana muto naye emboozi gy'alina mpanvu.